Entise nebuutikira abatuuze b'ekisota zone mu kibiina Kawempe Kkalina ey'emyaliriro ena ebadde egenda maaso n'okuzimbibwa bw'egudde nebuutikira abazimbi abasobye 8 okusinziira ku batuuze b'ekisota ekizimbe kino kigudde zikunukiza okubeera ssaawa 6 ez'emisana ng'abazimbi basangiddwa nga bakola flowa zonna ezibadde bazimba nga 3 nga batandise y'okuna zonna ne zigwa wansi wentuukiddewo nga kyakagwa kubanga mbadde kumbi badde waka nempulira ekigwa nenziruka nentuukawo nga ndaba omusenyu ogujjudde mu bbanga naye era wetuwulidde nti kizimbe kidduka mu nsinde myerere wagudde ekizimbe tulabike nti tubako nekituyamba naye nga tutuuse tugamba bali wansi naye nga kusoba ku ssaawa 6. Abatuuze bategeeza nti bagezezza okulwa n'okutaasa abazimbi abadde wansi w'ekizimbe era bagiye abantu 6 nga balamu era nendagira ne babatwala mu ddwaliro basobole okubakolako obujjanjabi okusookerwako ne twongera okunoonyereza era ne batugamba nti waliwo bannaabwe abakyali wansi eyo babadde bateebereza abantu wakyaliyo 2. oluvannyuma etiya ya poliisi ereeteddwa netandika okuyiikuula okuzuula abantu abakyabuze omuntu tasobola kulwalayo wadde eddakiika ssente wa kisota zone Kisembe Julius ayogedde ku kikangabo kino n'agamba nti abantu bangi bayinza okuba bakyali wansi okuteebereza okwange wayinza okuba wakyali abantu abalala era waliwo abatugambyewo ekiseera kyatuuse omu yakubye n'essimu ng'akyali wansi naye akaseera akatono essimu neevaako tetumanyi muliro gwavuddeko oba ye kennyini yafudde. Ategeeza nti bafubye okunoonya ebiweetiye naye nga bitono. Poliisi yatuweereza emergency response ssaawa nga 7:30 era babadde wali tukola nabo. Abamu ku batuuze babutadde ku bayinginiya ab'ekibogwe. Matiriyo yo twogeremu kafe matiriyo twogeremu okubanga bizimba matiriyo obulungi ne bayinginiya babayinza bonna b'ebizimbe bande ebipolobulemu gwangwe mulambulenge ebizimbe. Mbeera w'Ekkampe Emmanuel Sserunjoje ow'eddembe atuuse mu kifo kino n'avumirira abagaga abokesa abayinginiya abatali bakugo. Ekitongole ekyobuvunaanyizibwa ekyamanyi ekitonda ku bulamu bw'abantu kiyinza kitya okubeera nga tekirina ddayirekita. Omwogezi w'ekitongole kivunaanyizibwa ku by'obuzimbe mu ggwanga ekya National Building Review Board Albert Ziwagambye nti bakwekebejja ebisimisibwa ebibadde mu kifo kino n'okuzuula obanga abazimbi babadde bakugo. Ezo n'ensonga endala zetugenda okunoonyerezaako bwe tunaamala tujja kufulumya alipoota yaffe enkomeredde. Alabudde abazimba nga tebafunye lukusa nti etteeka pulezidenti lyasaako omukono lyakubakwata. So kitegeeza singa kizuulibwa nti abadde azimba nga talina pamiti byabadde azimba byo bimenya mateeka. Ekyokubiri tujja kwebuuza abadde akozesa abakugu omuli ba engineers ab'ebika ebyenjawulo era bwe kizuulibwa nti abadde tabakozesa byabadde azimba biba bimenya mateeka. Omwogezi wa poliisi mu Kkalina Lwekikabala ategeeza nti banunudde abantu aboera ne baddusibwa mu ddwaliro okuweebwa obujjanjabi. Abaserikale baffe bakola ekisoboka okulaba nga bataasa abantu nga wetwogerera abantu nga 9 bataasiddwa. Ategeeza nti kyagenda maaso n'okunoonya awala batanazuulibwa. James Magala yakusakidde Green ku Lwakubiri TV.